The Newsroom, where untold story is revealed. No kwate mundu ezibeerera ezikuba ennyonyi nozeeta ku kitebe kya Nuupu. Nuupu eriwo mu mateeka. Ne bayingira ne bakola effujjo lye baakoze ne banyagulula ne bonoona bye boonoonye ne babitwala. Banaakola bino bannayuganda bataliffe abakkiriza mu democracy abalala ababiraba bajja kozesa excuse zino bafune ensonga lwaki bakwate emundu ne bajjako gavumenti. Ffe tukkiririza mu non-violent naye waliwo abalala abajja okukozesa this very action baga nti ebitebe obinyigiriza democracy wamukkiriza. Museveni mu myaka gye egy'obuto teyakkiriza Obote kukola bino. Museveni tasobola kudifyinga nature ajja agenda either asobola okufa kuba ekyo kya butonde kyaffenna tulina okufa okitegeera gavumenti eri ejja kumala eveewo. Museveni amagezi gemuwa nga yagala okusigala nga awininze ekintu kino kuba kati waali bamuwininga kati NUP tugenza okumalako no wiiki nga 5-0 bonna bakubye ne bateeka ku ttaka because kulayije muleete mu bakwate ne musookera na ku kamanda yennyini owabafutu soja si yenyanzi gwe mwasookeddeko ne mumuleeta kati embaata zino ate zikyakwata ate kamanda zamutadde kakati gano geetaaga bugwe wennyini kiboko kakati Nyanzi ye yateereddwa lwa nsonga babadde bataddewo kerere kyabadde kisusse okitegeera enkwati waliwo n'endowooza nti oba oli awo abantu bano balina n'ennugu nti balemye kuzimba myaka 4 ffe tubikoze myaka 4 ekitebe mukiraba ekya NRM mukimanyi naye twagala bategeeza nti ekitebe kino ne bwe bakikuba bomu ne bakisaanyaako era tujja kuddamu tuzimbe kubanga ffe omulamwa gwe tuliko tugumanyi. Nadde manyi bakutte botiki y'omuntu gye banyaguludde. Poliisi efuuse babbi nga ndaba bumani kwini bugudde hanga. Mbaniriza nate ku Beyond the Newsroom kwoteeka ate ne programu yaffe eya The Weekly Recap ensonga nga bwe ziba zigenze maaso n'okubeera nga zitambula. We tujidde ku mpewo akadde kano nga ab'ebyokwerinda poliisi amagye kwoteeka ekitongole ekya JAT nga bakyagenda maaso n'okubeera nga bagumbye ku kitebe kya National Unity Platform wali eri e Kavule ate nno ng'ebyabadde wali eri ku Nuupu School of Leadership we Kamwokya nga birala nnyo. John alabye omukulu omu ng'ageze ku status ye n'ateekako n'agamba is this security officers oba robbers? Wetukeeredde ku makya nga banuupu batugamba babbye millions 2 ezabadde mu ofiisi n'ebintu byonna byageze maaso n'okubitwala. So simanyi statement eyo kyabadde etegeeza ne kino ekiriwo akadde kano ate mukyala Winnie Byanyima Dr. Winnie Byanyima nkugambye ne kati akyawanda omuliro byayisizaamu muhozi ne taata we General Museveni bingi ate era biwanvu nnyo nnyini ddala. Chairman Nyanzi bamutadde naye okukomawo kwe kwabadde ng'okulaga nti kubika amawulire g'okubeera nga bazingako National Unity Platform n'ensonga endala mpitirivu ze tugenda kugenda maaso n'okuba nga oba oliawo tuwayaawayamuko ate akadde kano kennyini nze dde niyakutuusaako ensonga. Omukulu nsanyusa okulaba nate ogamba otya? Nange okusanga abalabi baffe muli mutya? Bali bulungi. So ensonga ezo zoyogeddeko amanyi agange nze omunkuseere omwami yayala nnyo okumpita omunkuseere naye aliko kamera so dayala nnyo okumpita omunkuseere awulira essanyu nga bampita munkuseere nze kyabbe Julius Caesar omunkuseere. So tuba tumidde nnyo mwenna abali eyo ntumiddeko omukyala bamita Veni Geri Tours and Travel atwala abantu weeru tiketi yakulya ku tiketi layisi anti batugamba yeka kati yasigaza omulimu gw'okutwala ogaba visa ze Dubai abasinga bonna babajjako obuvunanyizibwa obulwansonga tebali besimbu. Asangibwawo ku Raja Chambers Parliament Avenue floor 1 office number 30. Kakati ensonga za tusokere kwani Kasavu Kanyama military okulumba office za National Unity Platform era ebimu ku ebyo buli ekiriwo kyayonooneddwa. Kebe Botro eriko logo ya Nuupu yatwaliddwa kyokka ate nga ne guno gwaka waliwo n'abanuupu abalala be bawami ne batwala
waliwo ko ekibinja kye bayodde olunaku lwajjo ky'abantu nga 40 bayodde bus number jo nasibye mu kibuga naye drone zasibye zeetawula waliwo drone obudde etambulira ennyo mu kibuga bamwagirabye erina abantu be yagenze kwata era abali eyo nga mulina abantu bamwe abamisinze bambi abatazze waka bateekeddwa okuba nga bakwata yabadde namba nasalasode gikwata naye yatambuliddeko nnyo ku Entebbe Road awo nga ku Kamukamu neyambuka paka eyo Kampala Road Nakasero yabadde etambulirako kabangali maaso n'emabega ng'etambula nzigule yabadde etambula olujinga lugule abagirabyeko eyo nayo namwagirabye erina bye yagenze bbanga eyingiza nga kamunye bujja ne bobukoko okitegeera kaso tuli mu biseera bya kabenje ndowooza badde mbalangirira state of emergency kuba kati ebikolwa ebitusinga bibaawo mu ggwanga nga ddala mwatugamba nti twagenda mu mugendo gw'ebyobufuzi ebingi naye nga ate bannabyabufuzi temubaleka kwetaaya tewaba nsonga lwaki abantu mubamalira obudde mubamalira mu makomera bino ebintu ebifuula ensi nga tezikulaakulana okitegeera kuba kati omuntu ng'oyo gw'okutta alina famire omukutta omusibye abaana tebajja kusoma otera ndowooza ebizza ensi emabega famire ye eba ekomye okitegeera kati mutugambe lumu nti tewakyali byabufuzi tewali demokrasi temukkirizibwa kubaamu bavuganya ekyensi ekitegeere Does multi-party system work in Uganda? yandibadde ekola kubeera yaliwoko okitegeera ebibiina ebyenjawulo ebyobufuzi nga birina emirembe gyabyo emirembe gyaliwo omwana yakayimba bulowooza yava buvi mu bbanga waliwo wano Kabaka yekka nga waliwo DP nga waliwo UPC okitegeera ebibiina byaliwo ebyobufuzi lwakuba ekigendererwa kyabali kyali kyakununula ggwanga naye eventually we twava mu independence era byasigalawo Kabaka yekka yasigalawo lwakuba baali radical nnyo okitegeera kati ndowooza Kabaka yekka y'ebiseera ebyo yinza ogigeraganya ku Nuupu n'abanuupu bali radical abanuupu bali radical lwakuba bo radical waabwe waawano Boni Mawuthi okitegeera Boni Mawuthi okitegeera si babulabe ekiri awo josi bo Boni Mawuthi kwogera buugizi okitegeera tebalina kye bakola kigatako bali ate Kabaka yekka batemanga ensolo z'abantu ne batema ebitooke byabwe so ebibiina by'obufuzi byaliwo baggalira biggalire nga olaba n'obote yabirekawo baddipi balingawo aba UPC nga we bali okitegeera kati gwe okututeeka temu ku mulembe guno ogwa .com n'otugamba nti ebyobufuzi ebibiina byakomawo naye nga tobakkiriza kwetaaya mukutte security y'eggwanga mugifudde ey'abanyaguluzi mugifudde ey'aba biguno si bwe kusoose okujja ne bayimenya ofiisi z'ekibiina ky'ebyobufuzi n'abaakulu banyagulula FDC babinyagululanga okitegeera ne bagenda nabikuwata ne babinyagulula kwano okugundya Mbabazi banyagula ofiisi ezze ojjukira yalina munnamateeka bali muyita Muhammad Mbabazi nga eridi kanso we mu petition gye bali bataddeyo era ne babasindika ne babanyagulula tulekerawo okukozesa security forces zino nga tuzambazanga ababbi okitegeera Julius, police ya Uganda, the Uganda police evuddeyo ne releasing a statement ku search gye bakoze ne bagamba ne Julius gibasomere Telegraph General Paul telephone 041 14 23 3814 0414 250613 ezo ze namba za police ayina obuzibu ngo wetaza okwogerako nabo ezo ze namba zaabwe fax number atalina musango gwata okuba essimu anti kadi kisinziira ayina ogwesobola okukolera fax number iri hani fax zikyakola fax tumene ku reference nebira website ugandapolice.go.ug PO Box 7055 Kampala Uganda in any correspondence please quote number please quote number 301 volume 0144 police force headquarters press release yadde ennaku z'omwezi 22 Feb olwaleero update on searches at national unity platform
National Unity Platform premises. Yesterday, February 21st, 2025, a joint security force conducted an operation involving searches at the National Unity Platform NUP headquarters in Kavule and their premises in Kamucha, Kampala City. The search activities were completed as follows. The Kamucha location was finished on February 21st, while the search at NUP headquarters in Kavule concluded today, February 22nd afternoon. Number 3, the Uganda Police Force reports that several exhibits were recovered from these premises and will be used as evidence. Further updates regarding this operation will be provided as necessary ends. Ebizibiti bye baggyeyo okusinziira ku mwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform ng'era yakulira oludda oluvuganya mu Parliament, Joel Besekezi Senyonyi yagenze mu maaso n'okubeera ng'ategeeza nti ebimu ku bye baatutte mwe muli kompyuta ne baggyamu empapula ne bakwata kebebotro eriko logo ya NUP byatwaliddwa. Bwebumu ku bizibiti ebikozesebwa mu mukolo obutujju. Mwena mumanyi abantu abali bagenzeho kwekavule ku kibiina mumanyi ebiri mu dduuka eyo. Okitegeera mulimu mijoozi, bukofiira bwabwe, matishaati ga kibiina, ovolo zaabwe. Poliisi bwe yakutte tuli awo yakwebyo kuba ffenna tubimanyi tubadde nga tuyitawo nga tuyingira na mulimu n'ebikopo gama ekikopo kiriko kyamulikaasigaddemu kitegeera nadde manyi bakutte botiki y'omuntu gye banyaguludde. Poliisi efuuse babbi nga ndaba bumanikweni bugudde hanga. So mpozi nga balina ebirabo bazuddeyo bye tutamanyi naye nga ffe tumanyi kuba kiri kifo kibadde eri public nga kiri open eri public abantu bonna nabadde nga bagendayo ng'ebiri exhibited munda mu biraba biri awo ku mannequin ovalo zaabwe t-shirt bukofiira byonna mubimanyi. Poliisi mpozi nga yeetugamba yasanzeemu tanka ey'amagye n'helikopita nga zonna zaabaddemu. Okusinziira ku president w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ngezaako wano okunoonya gundi yagamba nti abamu ku basirikale abakozeseddwa bagamba baleese ba machinery okuva e Bunaayira era nga be bamu ku bagenze mu maaso n'okubeera nga bakola omulimu ogwo. Era ye Joel waliwo ne wano gundi gye bareliizinze wano Bobi Wine amangu gana agamba nti our leaders went to check on our premises at Kamocha and Kavule. After the criminals left, we are still assessing the extent of damaging, but we can confirm that they stole many things, including computers, valuable documents, money, hundreds of t-shirts and other branded materials. We shall update the nation after. Kyagulanyi ebyo bye bimu ku bizibiti bye bakoze batya bye batutte. Kwagenda mu maaso n'okubeera nga otulaba baabano bakomando ababadde nga abagenda mu lutalo lwa Isirayiri okubeera nga balwana sinakindi be basindise Congo, simanyi oba ali ku kamera akalabye, be basindise Congo okugenda mu maaso n'okubeera nga oba oli awo abayambako okugumbulula akabinja ka M23 mu mbeera efaanana bweti mu ggwanga lye tulimu erya Uganda wano wetuli. Julius, ebintu bino eno bw'oba ogenda mu maaso n'okubanga obiraba ebyefaananyirizaako bwe biti ki ekijja mu bwongo obwo? Bino bintu byeraliikiriza okitegeera. There is a reason as to why we separate the army from the police. The police, its main work is to keep law and order. The army defends the nation's boundaries against external attacks. Kati buli wokwata amagye n'okwata ebyokulwanyisa ebirina okukuba ewala n'obireeta mu bantu ba bulijjo ekyo oba okola kikyamu. N'okwata amagye gaffe n'ogambaza obutujju nga balinga abagenze ku covert operation mu nsi endala. Okitegeera nga gali ku bannansi ge bakola ebyo ekyo oba ogezaako bakiyita batya undoing your early achievements tereezezza ku magye. Okitegeera nti tegakyakola bikolwa byagali amagye agali tegali professional. Gwe notugamba nti the UPDF is a professional army, is a pro-people's army. Gye ly'abantu n'okwata emmundu ezibeerera ezikuba ennyonyi n'ozeeta ku kitebe kya NUP. NUP eriwo mu mateeka
ne bayingira ne bakola effujjo lye baakoze ne banyagulula ne bonoona bye boonoonye ne babitwala nga sina poliisi. Bobi Wine agamba Bobi agamba nti neighbors at Kavule tell us that some operatives neighbors at Kavule tell us that some operatives currently inside our office seem to be foreigners of East Asian descent. What are they planting in our offices? Yebuuza kiki kye bateekayo. Kamera bazitemye ne bazijjako ne bakwata internet wifi cables ne bazisala byonna ne babijjako. Emundu eri mu internet cables oba ne internet kyekimu ku kyokulwanyisa ekiri eyo. Gavumenti ekole kimwe tugambe tewakyali byabufuzi byakuvuganya ekyo ekintu kiggwe. Oba abanupu mwe mutategera gavumenti byeyagala nedda kati gusoko abiri mu mateeka. Lwaki ojja ku kifo lwaki ojja mu kifo ekirimu kamera ng'oli muntu mutuufu ate n'ojjawo kamera zireme kulaba n'ogoba ne bannamawulire n'obagoba gwe n'okola by'oyagala kitegeeza gwe either olina by'olese by'oyagala okuplantingawo. Okutebwa kwa Nyanzi wakati mu mbeera eno yonna kulaga ki? Nyanzi ye yateereddwa lwa nsonga babadde bataddewo kerere kyabadde kisusse okitegeera enkwata gye yakwatibwamu bino ebintu nze nalina kugamba Nyanzi muntu wa buvunaanyizibwa. Nyanzi osobola omuwandiikira ebbaluwa musobola n'omukubira essimu ne mugamba sebo Nyanzi weetaagibwa. Poliisi nga bw'erina obudde obuwandiika ekiwandiiko ekyo n'ekiteeka ku social media mu nkola y'emu esobola kiwandiika n'ekiteeka ku social media negamba Nyanzi weetaagibwa eba eremeddwa omuteeka okukimutuusaako. Nyanzi wonna wakirabira asobola okugenda ku poliisi neyeripootinga tasobola kudduka otherwise yandibadde yadduka dda. Naye de facto nti ali mu ggwanga kuba naye muntu agoberera amateeka bakola ebyo ebibaweebwa ssemateeka nti ekibiina ky'ebyobufuzi kirina okukola kino kyakubiri mubawa ssente zirwaninga political party. Ekyo kinjala tukkirize gavumenti yebawa ssente zirwaninga political party. Mwaleta etteeka nti buli kibiina kyabufuzi olw'okubanga tojja kumanya gwa gye bajja ssente nazisobola kukola kyenkana ki ne musalawo nti mu bifandinge nga okusinziira ku bantu representatives ekiina mu house parliament okitegeera nga mwewala kiri nti bayinza okubaako ababavujjirira okukola ebikolwa ebyekiyeekera. Kati Kyagulanyi talina nnyo kikolwa omanyi kati tulafa ababalali b'omupiira olina olaba n'ogamba ttiimu yaffe eno ttiimu tugeze Man City sente zeespendinga mu katale enaku bazannyi nnyingi nnyo tezikola okitegeera mungi monitoringa nga sente zeespendinga mu kugula abazannyi n'emisaala tezikola balina amateeka Man City webale nnyo. Kati wembanga kyo kimwagala okwekwasa mukiteekewo ne ku bibiina by'ebyobufuzi nti sente ze mufuna mu gavumenti zebawa eri biliyoni bazinako accountability oba bazibawo bine ne beejovaana byabwe webale nnyo. Kati bwemulaba nti zisusseemu babulira zaavuddewa babagambe nti tulina bafandaze baffe abantu luli Bobi Wine alina kampeni ya mudda ku mudda abantu nga basonda ssente zaabwe ne bazimuwa. Ekyo kibeera kyangu nnyo kyeriminetingawo bino ebikolwa ebyokuyeekera eggwanga bye muyinza okugamba mbu Kyagulanyi ssente azijja mu basiyazi bye mwatugambanga naye ate ne kizuuka nti ate ssente zibadde ziva mu basiyazi zibadde zijja straight mu gavumenti 4 billions eza dola. Kati Kyagulanyi okumuleka okuoperatinga nga we mumuwa ne ssente okitegeera kitegeeza nti aliwo mu mateeka. Kati we mujja ne mukolako ate ebikolwa ebyekitujju ensi kifaananyi kye musiiga mu ggwanga mubamalira mu makomera okitegeera ekifirowinga enkulaakulana musiba mugamba emisolo tegirabika mugezezaako creatinga buli mateeka musolooze emisolo naye ng'abantu mubamalira mu makomera emisolo ginaavaawa. Efulu will come and tell you emisolo tegirabika naye ng'abantu babamalira mu makomera omusiba w'omusolo agenda kukola asobole okusasula omusolo baleese nakati amateeka mpya nti buli ndagaano gy'okola esasula omusolo ne woba oguza soda simu ne mukola endagaano okitegeera ino sasula omusolo okusemanya gwagumu kitundu soda ne wogenda kayumba opangise maintenance agreement okubeera valid erina okugenda bagiwandiise esasula omusolo bagijjeko omusolo ogwo
so kati twagala enseekulaakula naye kati ng'abantu ate abandi badde bawa omusolo mubamalira mu makomera abantu abali mu myaka egikola egiri productive mubamalira mu makomera mu byakisiru ntegerekeka kati gavumenti ekyuseemu weba nga kampeyini situufu zisembedde zituuse abantu mubaleke bakole emirimu gyabwe okitegeera muleme kumalira abantu budde mubaleke bakole emirimu abwe bannayafuzi bakole ebyabwe as long as bakole ebyo ebiri mu mateeka as long as bakola ebiri mu mateeka mubaleke Kyagulanyi tena kikyamu kyakoze ekyokubeera n'ekibiina kati bano bo balumwa kuba bo tebalina kibiina kyabwe kibiina kitebe ekitebe balumwa lwakuba tebalina kitebe balina ekitebe ekyaddondo naye kati gwogerageranya ekitebe kyabwe n'ekitebe kya Kyagulanyi tetulina kwenkana omwana azaalibwa n'azinga kitawe zimba ennyumba kisoboka awo wennyini Kano Kizza Besigye akyali mu kkomera naye ng'ekkomera Kano Kizza Besigye lyali mu wakadde kaneeno ali mu mbeera mbi yaleeteddwa mu kkooti ng'ekyamazima matuufu ali mu mbeera mbi nga bamutambuliza na mu kagaali omulamuzi n'ategeeza nti sigenda kuteesa na kwogera ku musango guno wabula Kano Kizza Besigye asooka addizibwe yajjanjabwe emisango gijja resuminga ng'agenze mu maaso n'okubeera ng'aterera kiki ekirobera gavumenti okuta Kano Kizza Besigye bwe batalina na bujulizi bumulumika ng'ate kkooti egamba tesobola muwozesa omuntu kkooti gwe tasobola kuwozesa ekkomera ate lisobola lityo musiba anti kati kkooti tesobola muwozesa lwa nsonga Besigye njala emuluma njala emuluma abadde kuhanga strike yagambye eyo yagikomeza anti kati wano emisango gyabadde bamujweterako mu kkooti maasho ate ekisobola kujja eno mu kkooti y'abantu jo bagidropinze kati bali mu kuyiya misango mirala gye bagenda muteekako yakuma omuliro mu bantu mu 2022 ku lw'okwongeza omuwendo gw'ebintu ng'emisolo gyekanamye ebyo byaliwo kuva dde era Besigye bamukwatako gw'okukwata omukazi abadde bamita kyakuwa ne bazunga nti ate yamukwatira mu nsiko buli we tuba tugenda mu kalulu banoonyayo ekisangosango si gwe gusoose bakwatako wano omupoliisi wawe yennyini afande Kirumira ne bamuvunaana okuba nti yabba capati edda yakola atya yabba capati yabba Rolex edda nga tanayingira na poliisi gyemisango egyavunaanibwanga Kirumira oyo ne bamuzunza mu kkooti n'agendawa banoonya kye bakusaako nga tebakiraba kati ogamba nti Besigye bamuvunaana misango bagiwa abaddi kati bagiwa abadde oba balowoozeza gye basobola omuteekako bagiwa kati ne bagamba katugitugise bamuyitako mu kkooti ebiseera ebyo nti oba yali ampinga beyiro oba bondi kakati omulamuzi kye yakugambye nti tasobola kuwozesa Besigye sikiwa nti baregistalinze nti mulwadde alina ekirwadde weekiti ne weekiti kitegeera ayinza okuba abadde mulwadde nga njala ng'asobola okuddayo mu kkomera n'alya n'afuna ku maanyi naye era alina okuteebwa ffe ng'abali eno ebweruka balaza abalaba Nyanzi bamukwata batya ennaku nnya ne bamuta nga Besigye akyaliyo temukolera gavumenti abanuupu abanuupu tebakolera gavumenti ng'ebawane ku ssente anti kati Besigye ensonga za Besigye bano ze batugamba okitegeera nti balina amaloboozi ng'ate amaloboozi baagataako goba ogajjukira bagawulirako nagwawulidde amaloboozi ng'apulaninga mukutta Museveni ng'apulaninga kutta Museveni Besigye kati obusungu ate nga babufunyira ekyo ogw'okutta Museveni nga yalina chance yali yamujjanjaba mu nsi yalina chance yali esobola okumutta waba yali basuliranga awamu n'ayala akagoyi wali noono n'asika ebisubi noono n'abisika ne babigwako kati Besigye ogamba nti ayagala kutta Museveni kati nga takyasobola dde n'okudduka mu kampeyini ekyo ndabanga ekibadde kigatta balina nsonga ndala ze bayisaawo tebigatta wanki tebigatta kuba Besigye tannakonfaminga oba eddoboozi liri oba liri fabricated mukyala we Dr. Awini Byanyima abisambaze ku makya ga leero mulabye n'agamba ebyo byonna bafeekinga bifeekinga ne Besigye talina musango gwonna awera kituufu Besigye talina musango oba balina omusango baguleete ensi egumanye azipanaawo tebalina musango gwe batugambye Besigye gwalina byonna bye batugamba twamukwatira Kenya n'ebyokulwanyisa ng'apulaninga kutta Museveni ng'ayala kuba nyonyi ya mukulembeze nalabako gavana wa gundi wa Nairobi
mu lutuula lwa parliament lwa senate ng'akumya omuliro gwennyini ate wa gavumenti yawagira ne gavumenti eriko naye ng'akumya omuliro abuuza sipiika banoona batya Besigye wano mu kibuga kyange ngalaga nti Kenya bagitadde ku tension yakukusibwa bukukusibwa yakukusibwa bukukusibwa kuba kati omuntu eyagenda ng'ayise ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe kati ate yadde atya paka e Uganda bamuyisa ku ttaka tatayingiranga mu nsi Besigye akyali Kenya kati ebyo binakuba kumenya mateeka okitegeera bagamba tuba tumenye ku mateeka ga international law kati tugamba tuli mu East African Community tubanga gavumenti zikolagana okitegeera waliwo amateeka ag'okwextradinga abasibe nti tulina omukoyo muno nga bwe bakola ku Jamil omukulu ojjukira gye bamukwatira gavumenti n'empapula ne ziyitingana tumukutte ne bawanyisiganya kati ne Besigye tojja mukwata bukwasa eri bya kijjega omuleetere ku ttaka mumukusiza bukukusa takyekinze ini ng'akomawo okitegeera n'omutuusiza paka mu kooti maasho nti abadde ayagala kukuba nnyonyi ya Museveni. Wabaddewo okusaba ku kitebe kya National Unity Platform okusabira abasibe naye Madam Dr. Winnie Byanyima yayogedde ebigambo bingi ndaba ne Museveni aplanning oleeta kitabani kye ekitamivu n'ebigambo ebirala bingi naye ng'agamba Museveni akaddiye nnyo oba ayagala oba tayagala ajja agenda ate ne gavumenti yaabwe genda ebigambo bya Winnie Byanyima kituufu Museveni tasobola kudifayinga nature ajja agenda either asobola okufa kuba ekyo kya butonde kyaffe nna tulina okufa okitegeera gavumenti eri ejja kumala eveewo tesobola kuwangala forever okitegeera asobola okugezaako okukola byasobodde okukola ye ng'omuntu okwagala okukipinga ligase ye maaso nti oba omwana wajje afuge okitegeera ebyo ebintu byanjawulo. Kakati Martha Karua yagambye si wakudda mu Kenya mpaka ng'alwaniridde okuva ku musibe yasooka political prisoner paka kwasemba. Kino kitegeeza ki? Tugambe nti ensonga za Uganda zitandise okufuna international. Tajja kudda mu Kenya, tajja kuddayo yali wano Uganda agenda n'agamba mu East Africa oba Africa buli ewa n'abanyegerezibwa nga political prisoners ye kati asitu alimba ajja kuddayo basobola omukwata ne bamuzzeyo nga bwe bakola Ivoni Chaka ajja kuddayo bamuteeka ne bamuzze South Africa emagamba totuleetako kisooka bakuwa ennaku 9 okubeera wano visa gy'aba ayina wemanyi kati ffe oba ogenda e Kenya bakuwa ennaku 9 gy'emyezi 3 kane kyemmanyira waaba ayingira era ne bamuwa ennaku 9 ajja genda ebyo kati byotalina nnyo ku mpozi nga tomanyi totambuddeeko naye kitegeeza ki okubeera nga tutandise okufuna that international over attention mu nsonga gavumenti ejja beekolera kabe bagobe bajje wano ngamini we yagobanga abazungu kayole ajja kujja mbuze kulwanirira bannayuganda ojjukira omusajja gwe baali bayita Amsterdam Robert Amsterdam eyabeeranga eng'enyo ku Bobi Wine nga yakatandika people power oyo omuzungu omujjukira akyaliwo gavumenti erina amaanyi gesobola okukosa gonna okusuppressinga abantu bye bateyagala so omukyala bajja mujjawo bwe banaaba kye baagala naye era naye tasobola kubeera no paka okubeerawo kwe oba n'okuteekamu engalo ze kulina impact gye kugattako kyenkana ki ekitonotono okitegira ekitonotono kugattako kuba olaba bino ebintu gye mukoma okugenda mu communities ez'enjawulo nga mukuba endulu zammwe eri abantu abanyigirizibwa babawo ate era nati ezeyongerako kati babadde bamuwadde ultimatum ya nnaku meka ate Besigye Western Powers wabiwulidde okitegeera pressure ebaawo alumba ate ekitebe kya Nuupu akubalaga nti temu Museveni atujje mu katemba aggale ebibiina by'obufuzi tuve mu multi party ko be bakiteekawo nga bagala beego bakuba bali bubi ne bagamba tubegobeko tubate bagende bakole ebyabwe kati sebo banning ebibiina by'obufuzi abantu bakole emirimu gyabwe tewali kijja kubaawo ensi yatambula bulungi kuva 86 paka 2025 wadde oli ebibiina byabufuzi nga teri ebyo byakututawanya kutumalira budde nga tebiriiwo 25 we babitambuka kati mukomeewo dipi muzukuke babangawo badipi nga basibogerera ku bafu dipi egumire nga bogerera ku bafu ebigambo bya Andrew Mwenda
byayogedde kate ngumi evuge mu studio wabiwulidde na wabirabye Andrew Mwenda tugambe yabadde n'ensonga gyayogera oba Andrew Mwenda ng'omuntu aliko obuzibu? Andrew Mwenda ali ku mulimu kati fesa ziri twaziko ezabo fono opondo okitegeera Andrew Mwenda ali ku mulimu awuliriza gavumenti alina ogisiriga akazigo ebibi abirungiye buli kimu nga wokimanyi kati ye wobeera odiringa naye nawe era olina kumulizoninga ye tolina kintu kyamanyi kyomunenya ye adifendinga kintu kyabwe alina muganda we ye muganga oyo yakwata Kayihura nga Kayihura jula yali adduka Kayihura yali bagamba kwa nosimanya ali mukulu gestalinga je ayala kujjako gavumenti nadduka nakola plani y'okufuluma Tanzania ne bigana nayagala ayingire Rwanda ne bigana ne bamulaba nga adduka ali mu kipale ekimpi ne bakwata bakulira muganda wani oyo Mwenda namukwata ye meja muganga oyo so kakati Kayihura ye adefendinga kintu kyabwe they are the defenders of the revolution ene yakinana mu mkaga ye na rem bali okugidefendinga ekikyamu kyo national ne kyeba nakola bajja kusigala nga bagezaako kukisiga akazigo. Mama Naroiso Brigadier Naroiso yavaayo nayise gali mu Kyagulanyi olwa parade n'ebigambo bingi abaana ba Nuupu ne bamuyisaamu eggaali yavuddeyo jjo ne yeetonda. Omuntu omuyivu ekyakikola omanyi kati balina ebintu bye batamanyi abo abakyala kati abantu bonna bali outdated okitegeera bali outdated bingi batamanyi bingi batamanyi kati Mama Naroiso tomanyi nti Kyagulanyi muntu opposition mubaka opposition era ali ku level ya president former presidential kadi yakwata kifo kya kubiri mwakana ako kabobi bamu milioni 3.5 mwebwe mwamuwa Bannayuganda bamu obuyitirivu mwenemo wa milioni 3.5 kati kozesa majini yo eyo gye mwamuwa ya milioni 3.5 omanyi nti ono omuntu wanjawuloko mu Uganda wowe mwogerako you put some respect ku linnya lye okitegeera otherwise wojjango oyogera nga woyagala n'abaana bajja kuwanukulanga we baagala ekitiibwa kyokozesa ngo addressing omuntu waabwe ekitiibwa kye kimu kye bakozesa nga baku addressinga oleko Bobi Wine nga avuma muwala wa president bano alina ba Patience Natasha ali ku muhozi kuba muhozi naye approach ye yeeyo provoking kati naawe Kyagulanyi takugerangako kibi okitegeera tujja kuvayo omuyiseemu amaaso era wovaayo n'omuyisaamu amaaso abaana bajja kwambalira mu ngeri gye bakwambaliddemu naye bw'oba weetonze ekyo kirungi nnyo kikolwa kirungi kya buyivu kya bugunjufu okitegeera naye abaana bano tebamalira mu kkomera abaana mwe mbaleetedde ebizibu mu Naroiso abagaanidde mu buyinza abalemedde mu ziwoofiisi Naroiso be bamu ku buzibu obuluma yes be bamu ku buzibu obuluma Bannayuganda Naroiso talina bantu ba inspirinze kuyingira ne gavumenti ng'omuntu omuganda omunene okitegeera ali mu kifo ekinene omukyalo omuganda wandibadde ali sokozesa amaanyi gogoyina nogezaako kwempoweringa abantu ba region yo bano abasajja tubayita abasosoze naye si basosoze buli omu ne woobeera gwe omuntu alina amagezi osembezaako ku banno kati takoze kimala sembeza banne bibimu ku bye bamulangira era mu kuva ku mwami Nadduli mutabani wa Nadduli ono Jakana yafa ngera bintu bimu byayogera talinayo bantu basobodde ku inspiringa abanyankula agenda ku kyalo ng'afunye obwakkano n'abagamba bonna abaana mujje muyingira amagye omukisa bwe guli oba wasoma Akireewo bawambiddwa bonna ne batwalibwa era ne bakola ne search mu makaage kino ekyokukwata abaana bano n'okubamalira mu makomera kitegeeza ki Julius nga twetegekera ebiseera by'okulonda kusindika kutya mu balala abasobola okubeerawo mubiveemu mu byetamu ebyobufuzi ojja kutuuka ogambe nze akafamire kange nze gwe katunuulidde kati we banankwatira mu bino kambiveemu olaba basobola okukwata omwami Nyanzi ne bamukubakuba ne bamuyuzaayuza omusajja omukulu ow'ekitiibwa okitegeera aliko n'abasobola okukuba enduulu noga kati ate nze ani anaakuba enduulu bagezaako basigamu kutya musobole okwenyiwa ebyobufuzi nagambe no hybrid dictatorship nti oli akukwenya nakulaga nti waliwo democracy nenga tewali okitegeera kati nze nfundako ne Kagame kuba Kagame okimanyi bulungi tavuganyizibwa yaleeta agenda omuvuganyi yamuleeta kati gwe linda balonde mu ggwe waba tebakulonze sigalayo nera ni okugamba nti buli ayagala gye Katumba oye jangu gundi jangu olumashi ne bakubba emigga ebyo by'ekisiru
alese magezi nga ekatumba oyo walo onayogera oluzungu lwambidde tumwagaliza mikisa naye nga tumaliriza ensonga za Kawempe North zikyakutte wansi ne waggulu. By the way, kubana abakyala be bakuta bakakiiko k'ebyokulonda kanubu bababuuziza ebibuuzo ebimu ku byo lwaki mwawadde kaadi Nalukoola, lwaki temwagiwadde Nsereko Bagundi? Naye bana basajja kati bebagala okufuga ate ebiri makagooli kola kino kibiina kyebyabufuzi omukazi taata n'agamba ate taata sina taata neighbor bakiyamaani nze lwaki wawasizza muwala wa gundi, lwaki tawasiza muwala wa gundi? Kiyamaani najja nagamba omwala gwawasiza lwaki wamuwasizza nga Luswa alabise okubeera nga ali so indiscipline mu bintu byakola. Yagambye bakutte $2 million ne bazuwa bannamwandu abamu abasegirinya okwegatta ku Nalukoola. Oyo part of politics and propaganda. Nawe onoonya kye weekwata ku bisubi osobola okuba opponent bo. Ajja kwogera n'ebisinga, ajja kwongera, ajja fundikira akunami. No pretenda sene sobola kuwa bannamwandu basegirinya mbo bajegatteko. Okitegeera mbo bajje abantu nze nagamba ebyobufuzi numbers kola kyonna kyosobola okusikiriza abantu bajje ku side yo. Okitegeera toyinza gamba nti bali babribinge. Okitegeera kati gwe naye bakuguze ssebo kuba mwakkiriziganya nti ekibiina wekigwe kinawa kaadi mugenda kudda mabega we mwenna nawe nokkiriza n'oyogera ogamba president wange musajja mugezi luvannyuma y'eddakiika y'emu wekyuseza mu kitinga embazzi bino ebisota bayitira ebisota ebirumira emabega ne mu maaso ate oli ku kibiina okalakata butali bwesimbu kimulekawa yagudde dda takyalina kati kifo kyasobola kwesimbawo talina mugongo si mwesimbu alinga walaba mpuuga si mwesimbu uva dda kitegeera tabangako mwesimbu omusajja asobola okulekawo omukazi we n'agenda mukubira amasasi mu loogi oyo tabangako mwesimbu kati noono Luswa tabangako mwesimbu omuntu akyusiza erinnya nakyusa eddiini nakyusa n'amannya oyo tabangako mwesimbu oba tosobodde nakwekkiririzaamu ggwe nga gwe notuuka n'okukyusa amannya go takyalina kyagamba oyo ye yawedde politically yayisaawo. Okay, tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom. Munkusere ndowooza ne wetusibulira waneena abantu ate tugende mu maaso n'okuba nga tusiikana olundi tugende mu maaso n'okutabaya mu nsonga nga bwe zigenda maaso n'okutambula. Naye abaana mmwe abali eyo mwenna mukole ebintu ebiri mu mateeka. Waliwo abavubuka badde bagenda bakola effujjaawo b'ekibiina kya bano bagundi ba alien skin bagenze bakola effujjo ne balina n'emmotoka z'abantu. Munnawe yabadde alina ekivvulu gladiator nga naye ali mu kuyisaamu drive ne bagenda ne baasayasa emmotoka ze. Bino ebintu ogenda bivunaanyizibwako ng'omuntu ali ntajja kubeererawo ng'oli mu kkomera. Okitegeera waliwo ebintu bye batakola teri asobola kwebakira mu kkomera nti gwe waziza omusakalinze kangere neebakeyo taliyo bajja kukwata ojja kubonaabona wekka ne famire yo. Tweyise ng'abantu tuwe value ebintu by'abantu tuwe respect ya bulamu bw'abantu tuleme kola fujjo lya kisiru lya kivubuka libigenda twejjusa abavubuka ba Nuupu nammwe mbasaba kimu mbeere bakakkamu. Kitegeera mubeere bakakkamu bino byabufuzi gavumenti weba etaddewo embeera eyagala obbenyi ebyobufuzi tukole emirimu egivaamu ssente ng'ate baleese emisolo egitulemesa okukola emirimu tuyiye asobodde okufulumamu afulumemu asobodde okusigalawo kuye ayiye ate weziba zidde Uganda bazitema kituufu kyonna owatanya tolina kyogenda tolina kyakola kirala unless ng'ofudde. Okitegeera bufunza anoonya emirembe afe bufi nedda bayira we emirembe Uganda wetuuse omufu yaba n'emirembe yekka kuba bagamba awummudde awonye ebizibu by'ensi awo wennyini kaneeno katukasembyeyo Suna Beni yasabye maama we bw'aba atuuse okwasi kwe kukowola omuzimu gukwate kamoga Suna Beni musiru n'akayiringu keyasa ku kyapa Suna Beni musiru toyinza kudda otandika kuvoola mukazi gwe wazaalamu baana maama w'abaana bo nange neewunyiza omusajja omulungi okwebaka kayiringu omusajja musiru nnyo toyinza kudda ku mukazi gwe oyinamu baana mukazi amanyi bwereere bwo notandika mutyoboola ebintu byammwe babiri ne mukyalawo omukazi tannamubbako nti yamubba Suna Beni yali ayagala ogoba omukazi aleete malayazi okitegeera Suna Beni beeramu ku magezi
nga obadde oyagala maama wo ng'era omulwanirira okitegeera ne bana abaana boozaddemu n'omukyala kintu kye kimu kye bajja okukola okwagala maama waabwe n'okumulwanirira eri omusajja yenna agezaako mutyoboola totyoboola mukazi gwe wazaalamu baana bino ebintu byansi oli musajja addamu okole obadde ewaka dewaka omukazi natagobangako nti va ewaka dewaka omukazi n'okuzaala ayagala muzze ne ku baana asajja baleme kuweesirwaza nze nkyawa nnyo omusajja atyoboola ekitonde ekikyala nkyawa nnyo omusajja atyoboola ekitonde ekikyala omukyalo yeewaayo n'akuzaalira nkyawa nnyo omukyala atyoboola ekitonde ekisajja omukyala tatyobolangako ku mwami oyo omukyala tatyobolangako ku mwami Ssuuna Beene era amuyita mwami wange mukulu taata okitegeera with all respect toyinza kuyimirira kazi olwokuba ofiirirwa ffenna tufiirwa toyinza kungamba nti wabadde na busungu neyo yandibadde speech entuufu ey'okuwerekereza maama musiru kati awo shiwayo nti eggulu gyeri maama wo gyagenda ogende maama wo abadde mulungi twandeke kwogera nti mwagendanga ne kubasawo kuba tulina audio ze twawulidde mu kino omukazi gwe twanyiiza tugende tumwetondere mwaroga muloge awo shiwayo nti maama wo agenda mu ggulu abakazi b'omukyalo bamanyi mwebalegenda mu maaso n'okubeera nga mutugoberera saagala musajja atyobola mukazi tuwe abakazi respect bw'ogambye tuwe abakazi respect omukazi gw'ozaddemu oyo omukyala ofukamiranga wansi n'omubuuza n'omugamba wasiza otya nno maama omukazi oyo asobola okutta naye waba teyasobola kutta kutwala bintu yogamba oyagala kutwala mu mali yange then don't be stupid akayiringwa ako kumuvoola kati ku Ssuuna Beene n'agamba nnyo ge gwobola bani yayamba munne banywanyi tusinkane nga Mungu akkiriza nsigadde nzeddeni ate mbadde Julius Omunsere the weekly recap bwetyo yageze baasita okutambula ate bitatambudde bulungi tubeetondera ne tubasuubiza okubeera nga tukola enkyukakyuka kuteeka okulowooza kubeera nga tukola ebyo eby'omutindo ogusingirayo ddala okubeerawo omulungi ate nga tugukutuusaako ku Beyond the Newsroom mbadde ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Omwana Soda ku kamera gwe nkoze naye olunaku olwaleero kwoteekawo Omunsere wange mbadde bulungi banywanyi mweraba tusinkane nga Mungu akkiriza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.